kakati njagala kubabuulira bassebo ne bannyabo kano era nga kozesa nze buli lwentendeka abantu tekanswaza nkajjayo kuyigiriza bannange nze nga ndi mu senior 4 nafuna ensobi nakola ensobi nenzaala abaana aba babiri mu senior 4 nga tonagimalako abaana babiri mu mwaka gumu nekinyeenya nekinjugumya olidde era ne ku ssomero ne banyimirizaamu naddayo buzi ogenda okukola ebibuuzo olidde bwe nazaalamu tebaali bali mu kibiina mu sukulu naye nabazaala omwana omuwala n'omulenzi mu bufunze maama yankuza yanzaala ali mu pitu maama yalinganga ndowooza kusinzira ku kyaŋŋamba yali wakati wa myaka 14 ne 15 mu pitu era teyeeyongerayo. Tusaba omulungi tukwaniriza nnyo nate weebale kubanga otwegaseeko nga bwe nabasuubiza nti nja kubaleetera abantu ab'enjawulo tugende maaso n'okubanga tuwayamu nabo batubuulire gyenvudde waabwe n'olunaku olwaleero tuzze. Kinkola bulungi olunaku olwaleero neegatiddwako mwami FAGIL Mandy. Ebitiibwa alina bingi kamusabe ababuuzeeko nate tulyoke tugende mu maaso. Mwami FAGIL Mandy ndi wa mukisa olunaku olwaleero kubanga oneegaseeko wano ogenda maaso n'okubanga tuwayamu. Nzikiriza ombulize ku bantu abo batulaba. Mwebale nnyo Jackson okundeeta wano n'okumpa omukisa okujja okukyalirako. Bassebo ne bannyabo n'abaana baffe mwenna abatudde awo mbalamusizaako mwebale emirimu gyonna gye mukola era mwebale nnyo okuba nti mugenze mu maaso okwekuuma ekirwadde kino ne kitatulya n'endwadde endala ne mubanga mutandika okuvaayo ne mudda ku mirimu gyammwe. Mwebale nnyo, nsanyusa nnyo okubalaba. Njagala kubasaba mutereere tukole ekintu kyaffe. Tweyanziza. Mwami FAGIL, ebiseera ebisinga buli lwemba ku programu eno ntandikira n'okubuuza abantu baffe nti gwani kubanga abantu baffe bamanyi mannya tebamanyi bingi nnyo ate n'amannya oluusi abamu ge babamanyiiko si geego amatuufu amannya gaabwe. Mwami FAGIL Mandy yaani? FAGIL Mandy 1 FAGIL erinnya eryo nze nalyekolera natuula nendikolako nga livaamu amannya ga kitange n'amakulu amalala ge nali nnina era nze omu zekka alina erinnya eryo. Mandy nalikyusa empandiika yaalyo naye nga lwakuba nti nazaalibwa ku bbalaza. Bwe nazaalibwa maama wange naŋŋamba nantuuma Mandy kuba nazaalibwa ku lwa bbalaza. Bwe natuuka mu junior school nendikyusa naliwandiikanga Mandy mu Luganda nendikyusa nelifuuka MANDY nendikyusa. Omusomesa omuyanga lwaki tokola ku linnya lyo n'olukyusaamu lirabike bulungi. Kaakati awo ntandikira awo. Mandy nina emyaka 72 kaakati njejjuza olidde. Nsaba Katonda annyongereyo obulamu. So ndowoozaamu luli ti nnyinza okuweza emyaka 8 n'okuyitawo ate nkikolerera olidde. Mandy yazaalibwa omukyala Mariamu Nanfuka, mukyala yali wange olidde. Ye maama wange yanzaala Mariamu Nanfuka naye kati yagenda yafa naye maama wange oyo ye yankuza mu bufunze. Maama yankuza yanzaala ali mu pitu. Maama yakuzaala ngali otegeeza ki? Maama yasinkana taata okusinziira ku yambuulira kubanga olwo abantu olwo njogera emyaka nze kuba nazaalibwa mu 1948. So emyaka egyo ng'omuntu okugenda mu P1 oyinza n'okugendayo ku myaka 16 wadde emyaka 15. Maama yalinganga ndowooza kusinziira ku kyaŋŋamba yali wakati wa myaka 14 ne 15 mu pitu era teyeeyongerayo. Maama yasoma up to P2 n'essomero lye yasoma liri eyo gendi Fort Portal. Nazaalibwa Tooro Fort Portal Kabarole. Maama ne jjajja baali babeera eyo ne maama gyasinkana taata wange. So maama
taata we yali musajja Muganda, maama we yali mukazi Mutooro. So maama yali Mutooro Muganda. Kakati ate nze maama bwanzaala ate taata bwanzaalamu yali musajja Muyindi ng'akola akabalole mu post office. Post office ye era weeri nagendayo nenjiraba era teyakyukako weeri. Kakati taata ye yali Muyindi. Kaye n'osanga Mande Musaayi Mutabule alimu Musaayi Omuyindi, alimu Omuganda, alimu Omutoolu. Kakati ako katole kange kenina ye FAGIL MANDY. Olide oye FAGIL MANDY nazaalibwa Fort Portal oba Kabalole, naye ate nkulidde mu Kampala. Maama yavaayo ne jjajja baasenguka baasalawo okudda e Buganda ne tubeera ekyebando wano mu Kyebando nze wenkulidde bajja ntandika kutambula butambuzi. So okuva nga njika okutambula Mande nkulidde Kyebando, Kisalosalawo, Kikaaya, Bahayi, Kanyanya, ewa Mambule, Mulago, awo nkulidde okutuusiza ddala lwensomye nemmala onentendekebwa mu busomesa nendekera okubeera ekyebando nentandika okugenda nga gye bampereza ng'ogenda okusomesa. Nkweyansiza nga sinnaba na kutuuka awo, manyi bwe wabadde otandika wagambye erinnya FAGIL gwe walyekolera. Lino erinnya olikola otya? Era olijja mu mannya ki okusobola okubanga olikola? Kubanga gwe gwensoose okuwulira at least abantu baba nicknaminga ne bamutuuma oba ne yeetuuma erinnya, naye gwe ogambye nalyekolera nendijja mu mannya ga taata nze nenfuuka FAGIL. Kakati erinnya eryo mbagambye erya Mande era eryo erinnya lyenkuze nalyo. Bwe nnakulamu awo maama nannyongerako erinnya eddala wakati awo ery'Obusiraamu, kubanga maama yali Musiraamu ate ne taata nandibadde nze saamulabako naye yali Musiraamu, naye maama nantuuma Musa. Kakati amannya gange mu bujjuvu gali FAGIL Musa Mande. Mu secondary school baali bamanyi FAGIL Musa Mande. Kakati lino erinnya FAGIL bali wandiika FAG not JIL FAGIL. Kakati erinnya eryo nga nkula ntandika okukula ne ŋŋamba neetuuma erinnya lya taata. Taata maama bwe yaŋŋamba, kuba nze sirabangako mu kiwandiiko, naye maama yaŋŋamba nti taata wange bamwyitanga Amir Afzal Khan. Amir Afzal Khan. Amir muliwulirako, Afzal si nnyonnyo, Khan nalyo gye liri. Kaakati nze ne ŋŋamba neetuuma emukuli olwo nkuze njagala kugira ntandise okutegeera nkyalina mu primary ulide muli munda olw'okuba saakola ne taata nenga nti ne ate sijja kweyisa ddala linnya eryo lyennyini erya Amir Afzal Khan wazira kangatte sounds ezo engeri gye ziwulikika n'ennyukuta nkolemu erinnya lyange olide Afzal oliraba lirimu FAGIL katono, Amir wane si nnyonnyo, Khan kakati nembigatta nenzija mu FAGIL. Oli mugezi nnyo. Nali nnyumira mbadde mwana mugezi nnyo. Mbadde mugezi. Wega n'otuula primary 7 nga gwe FAGIL. Nga ze FAGIL Musa Mande olidde. Nendi nyongero okulitumbula ennyo nennyongero okulitumbira nga ndikolerera olwo abaana ne bamanya FAGIL yeryo linnya lyange. So bwe tugamba nti mwami FAGIL Mande musiraamu nazaalibwa ng'omusiraamu naye mu butuufu nze siina ddiini eri awo naye ng'ate nzikiriza mu Katonda nakula nga ndi musiraamu mpola mpola nagendanga n'okusiiba nga nsiiba nagendanga ku mawuledinga eyo nagendanga ku mizigiti okusaala awo emyaka gyange egya primary awo okusinga naye olw'ensonga zisobola ate kwogerera ku TV olidde kubanga sijja kuzoogera neŋŋenda nga nta bwengenze nga nkula nenta obusiraamu naye ekintu ky'essaata kwe kukkiriza mu Katonda era nenzikiri nti Katonda gyali ye yantonda era yatonda ebintu byonna ebinnyimirizaawo era nina okumwagala nzikirizaamu n'okukkirizaamu nga Bayibuli bwegamba kubanga nze amagezi gange aga Katonda gava mu kutendekebwa okw'Obusiraamu mu Bayibuli
nenzikiriza endala nenzikiriza nnyo era nti Katonda ndi mu kyafaananyi kye, ndi mu kifaananyi kya Katonda era nze ebintu byonna bye mbadde nkola mu bulamu bwange mbadde ngezaako okubikola nti bijja mu kifaananyi kya Katonda. Bwe nziruka emisinde njidduka ne ŋŋamba nziruse emisinde nga Katonda bwe yandidduse, manyi of course sobola kwenkanankana Katonda, naye njagala point gye tujjamu nti nze nakula okuva obuto naddala nga mmazeeko primary nga manyi nti ndi mwana wa Katonda, ndi mu kifaananyi kya Katonda, ate era Katonda yantonda nampa obusobozi, amaaso, emikono, buli kimu nsobola okukola ebintu nenzivuunuka ebizibu. Nze nfuga ebintu ebirala, ebintu ebyo ebindagiridde nze, era buli kyenkola neweebera puroguramu ngeno gye tukola mu bwongo bwange mubaamu puroguramu eno ngikoze nga Katonda bwe yandijagadde. Kati ekyo gubadde mutaala munene nnyo, ebadde ttaala nnene nnyo mukunkulembeza mu bulamu bwange gye wandigambye yenzikiriza yange olidde. Kuba ebiseera ebisinga tubeera n'eddiini nti ndi muprotestanti ndi muki, era bwe mba ngenda okusaba ngenda either mu bakristaayo oba ngenda mu bayisiraamu. Gw'ogendawo? Nze nsaba sitira nnyo okugenda nnyo. Edda nkugaye nti nali muto nagendanga mu mizigiti. Bwe nali nkola primary, nze primary nagisomera Jinja Kalooli, nabeeranga mu church, naye siri muntu wa masabiro olidde. Oluusi ngenda mu muzigiti ne ngenda nensaba. Maama wange nali muzimbidde n'omuzigiti awaka olidde. Bwe yagenda e Makka nansaba najja nimuzimbira omuzigiti awaka gyeguli ekirya muli olidde. Kakati nze siri muntu wa makanisa, siri muntu waki, naye nga bwe mba nkyuzi nze nyinza okgenda mu kanisa. Era mu kanisa oluusi amakanisa agamu ngenda ne ngenda nenjogera eri abantu. Gy'oyagala gy'ogenda? Njagala gye ngenda, naye ng'ate nze sigenda nnyo mu masabiro, nsaba nnyo ku lwange. Obudde bwange obusinga mbusa nnyo mu bintu ebikolwa n'okwesabira, ate sirowoozeza nnyo nti okusaba kutwala ebbanga ddene nnyo. Nnyinza okumala eddakiika nga 5 zokka nsaba Katonda. Buli lwe nsaba Katonda mmanya kye njagala okumwebaza n'okunnyongera amaanyi. Eddakiika zange 5 nga nsabye, kumpi buli lunaku nkikola, naye nga ate sikikola nti saawa emu. Oyogedde ku taata naye ogambye tewakula naye tewamulabako. Kiki ekiri awo? Kakati ekiri awo saakula naye taata. Maama mu kunnyumiza ndowooza nali ntandise okubuuza, ate maama wange yali mukazi mugezi nnyo 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 olidde. Simanyi oba nze nasooka okumubuuza naye alabika yasooka okumbuulira, naye bwambuulira olwo ntandise ndowooza ndi nga mupitu. Maama naŋŋamba, mwana wange kitaawo yali musajja muyindi olidde. Namba 2 yali akolanga alabirira oba manager wa post office nga bwolaba kakati Kampala post office oba post office eziri up country, yali kakati nga kitange ye post master olidde. Naŋŋamba nti bwe nagamba taatawo nti ndi lubuto, taatawo yaŋŋamba nti ye tali interested. Yayogera kigambo interested, yagamba ye tayagala baana. So munnange nno taatawo bw'atyo bwe yaŋŋamba, naye nkimanya olidde kyobula ngambye nti nze sirabanga ku taata wange, okujjawo kumulaba mu kifaananyi kimu kye nazuula oluvannyuma ng'emyaka 2 nga giyiseewo nga ngenze okuddayo e Fort Portal, ngenze okunoonya emirandira gya taata oyo olidde kifaananyi ki. So naye nkula nga nze siina taata wange, naye nkula mu mikono gya maama ye yankuza ne jjajja wange Alisitera Kahubire, omukazi omutoolo olidde. Abo abakyala ababiri be bankuza, nkulidde mu mikono gya maama ne jjajja. Ekya taata kyo maama bwe yaŋŋamba olidde, ndowooza tujja kukituukako. Nakiteera ddala nze sikuze nga bulijjo nkaaba bannange taata wange. Maama bwe yaŋŋamba ekya taata nenkisazaamu, kuba amazima gali nti taliiwo. Kubanga nze okutandika okugezaako okumanya ne Fort Portal gye yali akolera, egyo nalina myaka nga 25, already ndi headmaster wa Old Kampala Primary. Oli musajja mukulu? Ndi musajja mukulu. So kyanviiramu ddala ekitta abantu abamu, ayinza okubulwako maama we n'afa, oba maama we n'agenda, oba taata wo n'abulawo n'afa, oba n'akulekaawo, n'osigala ng'owankawanka okaaba weekubagiza okyokunoonya empagi endala mu bulamu bwo, n'osigala ng'owankawanka, nze maama taata yandekawo. Nze saawulirako kwantu ako, no. Era nze kyannyamba kinene nnyo mu kukula kwange nti olw'okuba
nali sakuze ne taata natandika okunoonya abasajja abalala bennyinza okulabirako okunfuula omusajja era nze obusajja bwe nnina amaanyi ge nnina n'endowooza ze nnina ezimu zaava mu basajja abalala benneegomba naddala abaali bazannya firimu. Nze natandika okulaba firimu mu bulamu bwange nga nva ekyebandaawo ezisooka nagenda nga sinaana kutambula. Nze nayambala engatto yange esooka mu bulamu nga ndi mu P5 buli natambulanga bugere bwereere ova kyebandaawo n'ogenda ejjinja kalooli okyaba ekintu ng'ekyo. Naye nga kyannyamba nnyo nti natandika era kati waliwo ekitabo kyange kyenkolako ekimu ndowooza nja kukifulumya eyo nga mu November olidde. Nagamba nti olw'okuba saakula ne taata kyannyamba okuyiga okwetengerera ku magulu gange n'embeera ne maama wange. Ate olw'okuba nti natandika okwetengerera nentandika okutunuulya abasajja abalala benneegomba naddala ba film stars ababeera mu firimu si bano abambala ebiwala ebigwa biki. Nze nayagalanga nnyo abacowboy, nayagalanga nnyo abantu abazannya firimu ez'obukesi, nayagalanga nnyo firimu eza James Bond kwegamba abantu boolaba nti muntu mugezi ategeera atambula bwati akola bwati azuula. Kaakati abo abantu n'abantu abamu be nasomako oluvannyuma mu bitabo nga ngenze mu secondary n'abantu abamu be nasinkana nja kuwulirayo kasitola yawo maama abazungu be yakoleranga nabo nabayigirako kinene nnyo. Neŋŋenda nga neezimba nekyampa okwetengerera era nze y'omukubu neebalanga munnayuganda omu eyeetengeredde. Sikwatanga nnyo ku bibega bya muntu mpeekaako noonyeza omulimu nkyusa wano mpa transfer neetengerera neerandiza nzekka. Muganda kyagamba nti munaku ki kaama ate nze n'obunaku saabuyingiramu saawulirako ng'omunaku wazira nakimanya kuba namanya mangu nnyo mu bulamu bwange kiki kyenjagala okubeera kikyoli kikyoyagala kikyenjagala nakimanya mangu nnyo era ndowooza bwetuna tuyinza okukituukako ne tukyogerako. Namanya nnyo kyenjagala okubeera ate mangu nnyo n'enzuula kiki ennina okukola oba baani be nnina okubeera nabo awulidde okusobola okubeerawo. So nayiga okwetengerera n'enjiga okuba nti nkola ebintu ebyo byokka ebinkolera kyenjagala okubeera. Mwami FAGIL Mandy nkimanyi nti bannayuganda abo batulaba bawulira FAGIL Mandy naye olinayo baganda bo kubanga ebiseera ebisinga mutaata ne maama olina amanya nti gye bali b'omanyi. Kaakati nze nzekka maama gwe yazaala mutaata wange gwe wekka maama gwe yazaala mutaata wange olede maama naye oluvannyuma yazaala nze nafuna baganda bange ne bannyinaze tuli 8 weewaawo 3 baafa olede naye nga mu kitange mutaata nze nzekka gwe mmanyi eyamuvaamu. Simanyi oba fotopoto yalekayo abantu lumu nagezaako nnyo okubuuliriza naye nga si nnyo omanyi nze saagala nnyo ate kumala budde ngende noonyereze baganda bange baani bwe nakikolako naye ndabanga tekijja olede nenkita neŋŋamba kasita gye bali ekikulu nze neevuze ntya neerandiza ntya olede naye otherwise maama yazaala abaana nze mukulu mu maama nga bwolaba yanzaala mu myaka egyo 14 15 nze mwana w'omukulu. Kaakati baganda bange bonna bannyinaze bazze nze mukulu waabwe be bato bange olede kale okujjako akantu kano tetuyinza kagendamu nnyo naye ate waliwo baganda bange abamu ne bakizibwe bange kaakati b'osanga nga beeru kumpi twenkana era omuntu n'alowooza mangu tinaabo abaana nabo bakyotala so nga si bakyotala obweru. Omanyi tulina jjajjaffe mukazi yali mweru nnyo mukazi mutoolo nga alina n'enviiri za munyerere obasanga bamuyita nga Alistair Kahubire era ffe tulina family meeting abaana ffenna bava mu musaayi gwa Alistair Kahubire buli mwaka okujjawo guno ogwa April ogwa COVID lwe tusinkana family abagobagana omusaayi gwaffe naye osanga abaana abamu mu family oledi nga gy'obeera nti nazaalibwa nabo okuva ewata nga beeru naye nga obweru
babujja mu musaayi gwa Lisitera Kahubire. Olidde. So obweru wabugatta. Obweru nabugatta. Olidde. Kyekyo. Bwataata ne jjajja. Weewaawo. Njagala tuveeko ku famire tugendeko ku kusomako okutwaliza wamu. Mwami FAGIL Mandy atandikirawo okusoma era akomawa. Okusoma kwange kansooka ekyogereko katono nnyo kubanga eyo section endala. Nze katugambe nti okusoma kwange kwatandiki nga sinaba nagenda ku ssomero. Maama ono yali nnyo kyakulabirako nnyo gye ndi. Nkula maama namutwalanga ndeberwamu eri awo. Maama yali mukazi muyonjo nnyo. Maama yali mukazi ng'alabika bulungi nnyo. Maama teyaliimu luno oluntu olulaba oluusi olw'amalaayalaaya. Maama yali mukozi ng'akola. Maama yazimba ennyumba ye mu busente bwe obutono. Maama yakoleranga wano ekittante coats ng'akolera abazungu abooleza engoye. Olidde. Maama nga si mubbi okitegedde. Naye njika kikulu nnyo kwega ensigo zange ezaasinga. Jjukira nti taata teyanzisaamu nsigo okuggyako omusaayi. Naye ensigo ezo ebintu by'oyiga okuva mu bazadde valiro, obuyonjo, okukola, okufaayo, obutabeera waddalu. Nze maama saamulabako na bubiina bw'abakyala nga bw'olaba nti badda mu ŋŋambo. Maama saamulabako ng'ayomba n'omuntu. Nenjiga okubeera ekyo, nenjiga obukozi. Kaakati naye mu kusoma okwa bulijjo so ŋŋambye nti okuyiga kwange maama yakunsigamu ne jjajja nga nkula. Olidde. Kaakati okusoma kwennyini nze ntandikira saagenda mu nasale. Nasale yali tennataama nnyo. Nagenda Kyebando primary school bwawo. Nensoma okutuusa ku P2. Nenvaawo ngenda ku ssomero baliitanga lyerisa ku lw'Eggayaza. Gye nsomera P2 nenvaawo maama ate nantransferinga neŋŋenda e Makerere Church of Uganda Kasozi waggulu. Olidde. Then nantransferinga bwe mmalako P3 saagimalira ye Makerere awo waggulu Church of Uganda. Neŋŋenda Jinja Kalooli. Jinja Kalooli liri Kawempe. Olidde. Kaakati twatambulanga ne tugenda natambulanga nenva Kyebando Central. Olidde. Neŋŋenda Jinja Kalooli. Jinja Kalooli ye nkolera primary living. Olwo twagikoleranga mu P6. Aha. Kaakati byakyukamu. Twamalanga emyaka 6 mu primary 1. Kaakati bwe mmala mu primary 6. Mu primary. Bwe mmala primary ate ne bakyusa ne baleetawo junior school. Junior 1 ne junior 2 ne junior 3. Kaakati nze nasoma junior 1. Ezo tuwulira mpuli. Aha. Mu kifo ky'okugenda butereevu mu secondary school twagenda ne nsoma junior 1 Kalina 2. Olidde. Ekigoowa ekitinda. Kaakati ate bwe tumala we nasomerawo junior 1 ne junior 2. Jjukira weeyongera okukulamu era ndowooza ekyakyusibwa saakimanya nnyo naye ekyayongezayo mu myaka egyo kulaba nti abaana bano bakulamu we bamalya P6 baba tebannakula ne babalwuyisaayo emyaka egyo ebiri. Aha. Olidde. Oba osuumuuseemu. Kaakati nze nenkola junior 2 ne junior 1 Kalina 2 Kigoowa. Kaakati effe ate era n'ogwo omwaka ne bongerawo ne batuluyisaayo omwaka omulala ogwokusatu gwe bayita junior 3. Junior 3 nengisoma. Kaakati sigisomera Kalina 2. Muligibayi Madivan yawa ekirabo ndowooza yakigabira gavumenti. Ye yazimba essomero ly'Ekisaasi. Kisaasi teryali primary school pase yali junior 3. Oluvannyuma ne lifuuka full primary school. So nensomera Kalina 2 Kalina 2 nenva Ekisaasi. Kaakati Ekisaasi bwe nkola junior 3 wenviira neŋŋenda mu Lubiri secondary school mu senior 1. Mu Lubiri nga tuli munda mu Lubiri. Osomye ebibiina ebirala bisatu. Bisatu. Ovudde mu P6 olinga akoze P7 n'okola Aha. Kaakati ekyatuyambamu awo ndowooza era kye baali bagenderera nti ŋŋenda okubikola nga nkuzeemu kubanga nze nakola senior 4 nga nina emyaka 19. Olidde. So ngenze mu Lubiri. Ate awo wandibadde mu senior 6. Aha. Olidde. Ngenze mu Lubiri nsomye senior 1, senior 2, senior 3, senior 4. Nsomye. Bwe mmala senior 4 nkola O level. Nze saasoma senior 5 ne 6. Nasalawo nze
si maama yaŋŋamba olidde bwe tulifuna obudde tulikyonge nasalawo nti sigenda kusoma senior 5 na senior 6 nensalawo ŋŋende mangu ŋŋende nsome course enenfuula omukozi nga obudde bukyali neŋŋenda ekyambogo ntendekebwe mu busomesa olidde nakati abaana bangi bakikole kakati nzawo nasalawo neŋŋenda egindi ekyambogo ng'ekyali Teachers College ne bantendeka mu busomesa myaka 3 olidde nemmala obusomesa nenfuna diploma olidde awo olaba kakati ndi ku diploma olidde kakati bwe nenkola emyaka 10 emirimu egy'enjawulo olidde wensalirawo neŋŋenda emakerere ku lwange ŋŋende neeyongereko kyewandiise upgrading nga nkola ebibuuzo bye bayita machuwa olidde olwo nno nva Kittante primary school nga headmaster naye eyo section nayo tujja kugitutunulira kati ngenze makerere maze emyaka gyange nsomye nfunye BA Bachelor of Arts njikoze mu literature ne oluzungu ne ebitundu ebimu ebya music dance and drama maze nfunye BA yange ngenze nkozeeko olidde then mu 8 BA njimaze mu 8 olidde ogende makerere ngenze mu 7 nemmala emyaka gyange gijo nenvaayo neŋŋenda nenkola mu 83 neŋŋenda e Bungereza ku Leeds University neŋŋenda nensoma ebyemizannyo nensoma okuwandiika emizannyo n'okugidirectinga mwe nafuna masters degree olidde yensonga lwaki abamu bwe baba boogera bagamba ne mwami FAGIL MANDY mu Nakatemba olidde nabisomerera ate sikubisomerera busomerezi nze natandika okuzannya emizannyo mu National Theatre nga ndi mu senior 2 nga ndi mu Lubiri Secondary School Bakayayu film players baali bazannya omuzannyo sigujjukira bulungi oba baali banoonya kaana kakyotala olidde baali balaga ebivulu seŋŋamba slams and so on ne bannonda olidde nzijukira mwami Katende alabirira Laboneta yali student wa Lubiri Secondary School najja ne mukwano gw'omulala bamuyitanga Katende ne baŋŋamba ti waliwo gye baagala ogenda ozannye nze nali sizannyangako mu muzannyo okujjawo akazannyo kamu ke twazannya ejjinja kalooli nenfuna n'akataala ke bampanga ekirabo olidde wenva mu Lubiri neŋŋenda nenzannya ne Bakayayu film players nendaba National Theatre olwo lwogiraba mu myaka olwo tuli mu mwaka ndowooza tulimu nkaaga mu mukaaga olidde senior 2 nentandika okuzannya emizannyo mu National Theatre era okuva olwo saava mu drama saava mu katemba nagenda neyongerako olidde so ovuddeawo ogenze mu Leeds gyokoze masters funye masters yange nenkomawo seeyongerangayo era sikibeeranga nakyo sigamba nti accident naye nze nasalawo ti I don't need kugenda kweyongeza ku doctorate kubanga nakiraba nti byensomye byonna kaakati kambiteeke mu nkola nentandika neneyongera okuwandiika emizannyo olidde nina kati emizannyo 8 gye naakawandiika naye nga directing na producing emizannyo egisukka 4 olidde so ekyokusoma kyakoma ku masters degree okusoma obusomi naye kaakati ate abantu abasinga balowooza nti degree zetusomerera zezimala nze kinyambye nnyo mu bulamu nti mu kusoma waliwo kuno okusoma okumpimpi mwezi gumu myezi 2 1 week emu naku 3 nina emisomo egisukka mu 107 gyembaddemu emimpimpi short courses njagala nkubulire bwe nali ekyambogo bannonda ng'omuyizi ow'enjawulo neŋŋenda gye bayita Loitoktok Loitoktok kiri mu Kenya ku lusozi Kilimanjaro oludda olwa Kenya nga baali batwalayo abaana abavubuka abo baagala okuvaamu abakulembeze b'Afrika neŋŋenda okumala emyezi gyange 2 neŋŋenda e Loitoktok olidde ne tulinnya ne tugenda mu nsiko ne tugenda mu bibira ne tulinnya ensozi era nze essomero eryo lyanyamba kinene nnyo okuzimba kwebyo okwongereza kwebyo eyo training nenyimala outward bound training school holiday
kakati bwe mmala kosi endala gye nasoma bwe nali ngenda okubeera bwe nabeera headmaster wa Kitante primary school ne bampeereza ministry n'empeereza mu Australia ndowooza namalayo ba myezi 2 nga tukola school administration and management nekinjigiriza ebintu bingi nnyo nnyo nnyo. Then bwe ntandika okukola emirimu emirala mu maaso awo ne ŋŋenda mu military training nze ne ntendekebwa ng'omusirikale weewaawo saabeera musirikale naye nakola military training nenjiga okuyiga obukodyo obwo buyamba ki mu kulinda eggwanga lyo naawe bukuyamba butya nenkola military training. Kosi endala menyamu ennene. Kosi endala lumu bwe nagenda kukola mu banka mu Libyan bank ne bantwala oba gyali wiiki emu nenjiga banking. Libyan bank ngeri wano ye tropical bank kati bagitanga Libyan Arab Uganda bank holiday nayo nakola yeyo naye bantwala for banking ate ne mu banking ne banyongerako kubanga nali mu department ya personnel okumanaginga abantu nentendekebwa mu personnel management zaali oba wiiki 2 nyongerako buwongezi then oluvannyuma neŋŋenda nentendekebwa mu information gathering holiday information gathering oluvannyuma neŋŋenda nentraininga mu kukola ki mu kukola emikolo facilitation otendeka otya opulaninga otya abantu baagala okupulaninga katugambe UBC mwagala kukola pulani yammwe muyita omukugu n'abateeka together mwe muteesa naye yavuga programu eyo okutuusa lwe mufuna pulani yammwe ng'ewedde holiday as a facilitator holiday kosi nyingi nnyo naye nga ezo ze nkulu naye nga nsomye holiday ebintu bingi nnyo nsomye ebintu nga nensoma ebintu ebyobukesi bantwala mu matendekero nensoma obukesi okuuma otya ensi yo abalaba ab'ebweru ne batagirumba holiday ekyo nakyo nenkisoma naye nkugambye nti nasoma kosi ezisuka mu 100 era zezimu ku bintu ebinzimbye ng'ogasse ku bitabo byensomye ng'ogasse ku bantu benkoze nabo bembadde nabo ne banfuula kikyendi nga tukyali ku nsonga eno ey'okusoma olina kali ke wagambye nti gwe wasalawo n'ogamba nti kokome mu siniya ey'okuna bangi okusalawo kuzibu n'abazadde bangi baagala abaana basome mpaka university bafune diguri bagende ku zi PhD oba ekyokola weekiri oba tewali kiki ekyo ekikuleetera okusalawo era message ki eri abantu baffe abakyasoma kakati njagala kubabuulira basebo ne bannyabo kano era ngakozesa nze buli lwentendeka abantu tekanswaza nkajjayo kuyigiriza bannange nze nga ndi mu senior 4 nafuna ensobi nakola ensobi nenzaala abaana aba 2 mu senior 4 nga tonagimalako abaana 2 mu mwaka gumu nekinyeenya nekinjugumya holiday era ne ku ssomero ne banyimirizaamu naddayo buzi ogenda okukola ebibuuzo holiday bwe nazaalamu tebaali bali mu kibiina mu sukulu naye nabazaala omwana omuwala n'omulenzi kaakati nze ku lwange mu kifo ky'okuddaawo okwegira okwekaabya ororororo nasalawo busazi neŋŋamba nkijjukira bulungi nnyo nga njogera nange neŋŋamba Mande kaakati ofuuse taata w'abaana era nkozesa obugambo buno neŋŋamba mu biseera ebyo ku myaka gyange 19 okitegedde nagamba nti abaana obafunye nga togenderedde obafunye mu accident ekigambo kyenkozesa kaakati nti I got them by accident nabafunya sigenderedde ye Mande abaana bo balabirire baleme kubeera accident buli bbanga eyo ye transformation eyanzigira era bwe nagamba nti abaana bange nina okubalabirira baleme kubeera kifaafaaganye kubanga nabuzaala mufaafaaganye no kiri nakikola naye ate bo kaakati obulamu bwabwe kabutandike nga babulabiridde bulungi saazaala kusuula busuuzi awo saazaala kutwala wa maama atereke no nensalawo neŋŋamba basi Mande kaakati okubeera taata omulungi genda weeyongereko okusoma nze nalina plan eyogenda mu senior 5 era nali mmanyi nti bwe ngenda mu senior 5 nali genda mu engineering oba okukola accountancy olidde okubeera accountant nensalawo neŋŋamba 1 toyinza genda mu senior 5 olina okulabirira abaana bo bano number 2 tojja kubalabirira nga tolina mulimu genda okole course eneekufuula omukozi enyangu
ate ne kufuula nga tojja kulwawo otandika okufuna ssente olabirire ki kwe kusalawo okugenda ekyambogo nenkola koosi yange ey'obusomesa. Ekirungi ate awo ekyambogo baatuwangayo obusente buli mwezi kalawensi baali gavumenti ekyasikiriza abaana tugende abaana abagezi baani nengenda ekyambogo nemmalako naye ng'abaana bange bali ne maama olwo olidde nga mbalabirira era okuva olwo nze saawukanangako n'abaana bange. Abaana bano balongo omayibo bwoga nti mu mwaka ogumu omu yazaalibwa mu February omulala n'azaalibwa mu October. Ate ekyo ekintu abantu mukimanyi kyekyangu nnyo naddala abaana abato abatunuulidde puroguramu eno. Kasita otuuka ku myaka egyo ng'osobola okuzaala oyinza okuzaala omwana anytime kasita okola kiri ekivaamu omwana okuzaalibwa olidde. So olina okwegendereza ennyo sikumala gagenda kubanga ndi mutiini no bw'omala gagenda ojja kuzaala omwana olwo otwali endwadde tezinnabeerawo nnyo oba okwatibwa obulwadde nenze ndi kukyakuzaala omwana kyova olaba abatutunuulidde mwami Kisubi nti nze kaakati bwe nkola sitade abaana abasinga ebitundu 65 abantu abazadde babazadde tebeetegese. Kaakati enjawulo ebeerawo nti oba omuzadde teweetegese ozeemu otya oba naye omwana ajja kukuvaamu abeere kiteetegese mu bulamu bwe. Nze enjawulo yali nti omwana wange nandibadde muzadde teyeetegese saagala mwana wange ajulire mu bulamu bwe obwa mu maaso nti namuzaala teyeetegese naye n'afuula ali awo kisiraani kiteetegese. Okitegedde? FAGIL Mandy oli ayinza okubuuza nti wakikola otya okuddayo n'osoma kubanga ebiseera bingi abavubuka bwe bakola ensobi eyo gye wakola oba muwala oba mulenzi ebiseera ebisinga bakoma. Kakati tolaba kakati mu kiseera kino waliwo disitulikiti z'owulira nga zirangirira kumpi abaana 50 abafunye embuto. Kati abaana bangi abakoze P7 nga bali embuto n'abaana abalala tebazzeeyo kukola. Kakati gwe obadde ogamba nti nakikola ntya? Gwe wakola otya okusobola okulaba nga weeyongerayo kubanga ebiseera bino abakola ensobi eyo ebiseera ebisinga bakomaawo. Nze wentuukira mu senior 4 nali mmaze okwezuula nali mmaze okutegeera endowooza yange already nze nali mpakasa nga neekolera ssente zange nenyongereza ku busente bwa maama bwe yali ampa already mu myaka 19 nali already nga ndi head boy wa ssomero ddamba ate ng'okuviira ddala mu senior 1 nali class monitor kwega obukulembeze nga bunyingiddemu eno nkola ssente zange nali already nga sikyalowooza nga kaanayana ku kyalo nali ndowooza endowooza yanjawulo olidde. Kaakati n'ekyo kinze kyekyansalirawo nkugambye nti nafuna mangu nnyo okwetengerera kitegeeza ndowooza okweyimirizaawo. Kaakati nze nensobola maama si yeyaŋŋamba nti mwana angerekeraawo era saakimugamba era naye teyambuuza nti lwaki tugenze mu senior 5 yali takitegeera yali anneesiga era bwe namugamba nti nagenze nasooka mu luwumula olwo olwa senior 2 olwa senior 4 nenkolako ku revenue eyali revenue ne bantwala mu income tax biki omuzungu yali akolayo mu luwumula olwo olwa senior 4 nampita lumu naŋŋamba FAGIL Mandy you have a lot of potential in this place nti olabika oyina emikisa mingi nnyo wano bw'ojoyininga income tax ebyo ebya gundi tuyinza okuweereza e Nairobi ogenda osome olidde era nenkirowoozaako kaka jjukira nina abaana bange eri baali bampeerezaayo maleyo ba mwaka mulamba oba myezi 6 olidde olwedde neŋŋamba ali abaana bange mbalekeddaani nensalawo nti ako sijja kukakwata kaŋŋendewa ekyambogo. So ekikulu nti nali ntuuse okutandika okwesalirawo. Abantu abasinga atuusa n'emyaka 7 nga tasobola kwesalirawo mu kintu ng'ekyo nga n'obukodyo oba n'okumanya asalawo atya takimanyi. Nze nali nkuza I had matured nga nsobola okwesalirawo. I was a decision maker. Olidde nzijukira eraawo era bwe tuli katuukako bwe nali head boy abaana baali bakyerewa nnyo ku ssomero nga balwayo nentwala ekirowoozo owa headmaster wange yali musajja muzungu nga bamuyita Smith nemugamba ssebo njagala ku proposinga tutandikewo program tufumbenga obuugi ku makya abaana basobole okukeera baleme kukyerewa. N'akitwala n'akigula bulungi n'atandika obuugi
njagala nkugambe nti ennamba y'abaana abaatandika okuceerewa nga okujja kusomera yafa yaggwawo lubiri olidde kubanga Mande yaleese ekirowoozo. Of course nateesa ne bannange cabinet yange prefects bank niye nakiteesa. Olaba nkulaga maturity already head boy alowooza twongeze tutya okumalawo late coming, twongedde tutya obudde, tulabiridde tutya abaana, club zituzikoze tutya. Nze ngenze wa headmaster ekirungi naye ampuliriza. Singa nali ndowooza bya kito yandibadde tampuliriza olidde. Kaakati no endowooza yange yali ekyuse era endowooza eyo abaana abasinga yeeyo gye batannafuna era gye njagala tulwanirire tugifune osobole okwetengerera okuyimirirawo olidde osalewo ebintu ebituufu olidde. Wewa nga tuva kantu ako bamaama b'abaana abo bo mu kiseera ekyo bo wabali kutya bo bayongerayo bakomaawo. Omu yali already yafumbirwako yasigala nga yeerabirira. Omulala yali already ng'ali student naye baali bamugobye school fees ng'already musomero avuddeyo, so yaddayo n'abeera ewaabwe, oli n'asigalayo n'abeera ewaabwe. So saaba taking on saagamba nti jangu nkwosiza se plan si bwe yali kiri kyagwawo ne kigwawo ne basigalayo nze ne ŋŋantika neesibe ku mwana. Era nze obulamu bwange bwonna n'okutuuka okuzaala abaana 6 naye nsalawo nti sijja kwongerako. Kyali nti nze nga taata w'abaana bange nina okuzannya olugendo munene nnyo okulaba nti abaana bange bakuzibwa bulungi, mbalabiridde era bavaamu ekyomugaso. Nkweyanza mulungi atulaba ndowooza olaba ye mwami FAGIL Mandy gwe tuli naye gwe tugenda maaso n'okubanga tuwayamu. Nsuubira nti by'owulira byayogera olina kinene nnyo ky'osobola okubanga oyigamu naawe n'osobola okubanga otwala mu maaso.